So bw'oba oyagala okunyweza amakaago, pastor agambye nti Makula ababulire engeri gyandabiriramu, mulabiriranga bwe yandiyagadde mulabirire. Ye yayina solution y'obufumbo bwange, ate nange nze nina solution y'obufumbo bwange gyali. Tasobola kumpisanga we yandisiza abakazi abalala. Tetwagala bintu byebimu. So mukyala munnanga ali wano, wali otuddeko kkono omwami wo n'omanya byayagala ebimukolera, oba okanya kuyomba nti ayagala nnyo omupiira, piira gwantama ewaka, kyayagala wabula asobola obutakijja mu bbaala. Basinga balokole bali bambizi. Genda ogitemese ennamba, funa abagyokera ewaka, omugambe hani eno weekend surprise leta mikwano gyo 10 olabo batagulabire waka. Naye waka talina bwagulaba naawe atagwagala, tasobola gulaba n'abaana. Kiri obvious agenda wa mu kibanda. Mu kibanda waliyo si bakazi, waliyo group eno nga interests zezimu, bonna baagala emipiira. Kati atule naawe munyumye eki ku mupiira ddala, okujjako okwagala entale ewaka. Agenda gamba bane kati olaba oyo twakamuleta twamuguze obukadde 8 twamuguze. Ogenda wuli ebintu byonna byotategeera binyiiza. Binyiiza. Kiringa okutuulawo n'omwami. Nomuga kati olaba hani baleseka wig. Kaino obuyengo bwebuti. Buno babuyita water weave. Agenda kutunulira. Akulabenga atalina magezi sinti togalina tategeera byoyogerako.